atwala omukisa okubategeeza nti nganze Alhaji Dr. Saddam Rashid Lukwago olunaku lwa leero njagala okuteekako mukwano gwange kano mukwano gwange ono kari kebayita nkusibiddeawo bwe bamoloka ngenda ku paakinga n'emipiira ngijjeko si kusikandi breeki yokka era kambategeeze nti Sharon amaka ge muteekamu we ngenda okuwummulira obukadde bwange mukaddiiremu mikwano gya Sharon ab'eŋŋanda n'ab'emikwano munzikirize nti wendigwa Sharon waaligwa we bagenda okunziika nga ge mazima Sharon we bagenda omuziika temugenda mutwala mbeegayiridde ekyo mukikkirize ku lw'abaana baffe be tugenda okuzaala nga bwe mumulaba wano njagala babeere nga batulabirako awo n'olwekyo nsaba nzikirizibwe nteebwe omukisa abalabi mwenna abatuwuliza ne gye muli yonna nsabe mukwano gwange ndaba oba anakkiriza bane munsabireko mukyala wa mukwano gwange Sharon Namumba okkiriza nkutegeka akaweta kano akankusibiddeawo. Will you marry me, baby? Will you marry me? Yes. Wakati Ajat shalwa omwat tegeza engalo nkalu banna tekuli kantu nakamu nze akataddeko tebayavaayo n'agamba mu Sharon wa mulala omukono mukalu mugulabe yenze akataddeko era siyongerako mukazi mulala. So mukaseera kano bannaye nsaba Sharon abeeko naye byayatula ng'eggwanga ensi ewulira ebyaffe si byakyama bya lwatu mukyala wange omulungi. Bannange njogere ki ndeke ki banange nsanyuse ab'emikwano abazze tusanyuse okubalaba mwenna abali wano ku lwaffe fembi kitegeera nyongeze ddala nsanyuse okubalaba ab'emikwano ab'eŋŋanda mwenna abali wano ku lwaffe olwaleero luno omwami wange neyanza dokita njogere ki ndeke kisanyu lyereere naye neyanza bannange neyanza egesitaati banange ntuusa bagamba kino banjulira omwami wange Alhaji Saddam Rashid Lukwago bannange antaddeko akaweta tewabaddeyo kompeeta nno banange neyanza mwena abazze
paka ku lunaku olwo lwe tunaabagamba lwe mugenda okujja muwerekereko ewaffe mu bitiibwa ebingi kwendooze mu bangi tugenda kubabuulira kati nze Shalwa sinze Sharon bampita Shalwa Lukwago Shalwa Lukwago sobola banange mwenna tweyanziza batuwerekeddeko ba Queen bamulamu wange abalungi bannange mama fangoni no senga wange naye baba ebigambo bwe bwato ye bitono ebyange bye biri ebingi waffe tuli boogezi naye tusuubira mu bbanga lya wiiki singa 3 ku mwezi tugenda kukyala mu kukyala mba Sharoni tutwalayo ebbaluwa gye tusaba okuzaalibwa emitendera gyonna twagikoze tetwayagadde bintu kubikumakuma kuba tulina okwewa time engagement ya leero weeks 2-3 ku mwezi tugenda kukyala ewaabwe wa Sharon era tujja bategeeza mutuwerekereko then oluvannyuma lw'okukyala mutujja okuteeka ennaku z'omwezi tunasaba bakkirize tukyale tugende twanjulwe nzaalibwe mu butongole then tujja kubabuulira olw'embaga tugenda ku step by step kuba ebintu bino birimu amakoona n'enkokola mwebale kutubeererawo tuli baana ba Luganda banaize essanyu linzita mundeke n'okundeka temunjogeza bingi. Thank you Seven. Owulira otya olunaku olwaleero kyotuuseeko? Nzaaliddwa olunaku omulundi omulala mbadde n'ebintawaanya bingi okunoonya omukwano ogwa ddala naye ke nazuula omwana ono yagundaze omukwano ogwa ddala era kati mpulira essanyu ery'ensi yonna. Yes. Twalidde ebbanga ki okuzuula Shalwa? Kintwalidde ebbanga ndowooza lya mwaka nga mulamba n'emyezi 4. Naye ng'emyezi 4 gye gibadde serious ennyo. Yes. Kyonoonya okifunye? Era bwe muddamu okundaba nga mpapala mu nkuba amayinja ekyo nkyeyama ne password agirina esimu yange nkuze kati bwe nkula kitegeeza kubeera ng'ofuna omwagalwa ate asembayo era ono we banziika bamuziika we bamuziika we banziika mwakoze endagaano kyawedde ate bwe mmantaddeko ringi kitegeeza fafasamu tetusiba ringi naye nze nsibye ringi kitegeeza ono ye mukyala wange asemba. Bamenye mateeka Haji? Siina tteeka lyemmenye kubanga obusiraamu bukkiriza okutalako omukyala bw'oba ng'obadde olina gw'olinawo so kati siina mukyala gwe nnyina ye Sharon. Mukadde kano kenyini ebiseera ebisinga bamwe bakola proposal nga we bati abamu baba disappointinga obadde osuubirayo ku disappointinga? Sina kisuubirako kubanga Sharon yali ayogera mazima era ekimu ku kyasinga okumunjagaza eba tananaagirira naye abakyala baalira ennaku zino ebigambo bitagala. Sharon tatagaza nko bigambo bagamba nti ndi wano era waabeera n'akusindikira n'ekifaananyi okupuluvinga nkoyo obufere bwa laavu n'obulimba ina ofuna omuntu omutuufu ng'ono. Bakubeerako Haji? Mukazi wattu musajja wattu serongo story ate ekyokubiri saayagadde nnyo kiteeka mu mawulire na biki ebyayita okukyankalana kwange mu maka gange kuba abantu abasinga bakimanyi nti ndi musajja mufumbo naye ekisinga obulungi nti ewaka navaayo abakyala nabawa ebintu byabwe byonna bye beetaaga ntugabana ebyali badde ng'ebyobugagga kati nenjagala nti muyinza abakyala bange ensi ebamanyi babadde mu kamera muyinza okusanga mukyala wange yamuvinga on n'obulamu bwe oba alina omuntu omulala alina olowooza nti akyali mukyala wange bannamawulire muli bazibu nemukuba ate temuli bazibu mukola bituufu nemukuba amawulire nga mulowooza nti ate mukyala Saddam. Bakyala bange bonna mu kaseera kano abadde batamanyi maze omwaka mulamba nga twagabana ebintu nga bali waabwe nange ndi wange era mu mwaka ogwo mbadde noonya muntu gwembeera naye so abakyala bwe musanga abakyala nga bakola ebintu byabwe temubakwatako mbogereko nga bo from today era nange ne bwe mbasanga ne baba aleese waka we nava waddembe kubanga ebiwandiiko byonna nabibawa so kati nange ndi waddembe okukola ki bwera bwe mundaba abantu bali bayinza okunsanga ne Shalwa abadde Sharoni ne balowooza nti no ndi mu bwenzi nze sende ebbanga lyange lyonna mu bulamu bwange bwe kiri kubanga saagala bintu byakunjogerako seeyambula yambulanzi era on record temwina mwali munsanzeeko bannamawulire bakwata amawulire mu bantu biki siina ggulire kyoli yali ansanzeeko nga nina omuntu yenna ebbali nolwekyo era ebimu ku Sharoni kwe yanjagalidde okunoonyereza kwe talina wansanze nti nyina we nali mbaddeko wano oba wano ate nga tubadde tutambula wamu bifo ebyenjawulo so sibanja era siinamu kintu kyange bakyala bange baddembe okuleeta abasajja ne babateeka mu makaago. Mu makage wazimba?
nagaba wagaabwe babagainako obuyinza ate n'abaana bange tabagainako obuyinza era ne bwagatunda abaana bange nyina ebintu ebyabwe bonna ebintu bye twagabanye byabakyala bange mu bbanga lye mmaze nabo anti olina abaana abato n'abasigadde ne bamaama baabwe sebo sinnafa nkyakola gye bali agadde okuvaayo najjo wa Sharon wali redde okulera abaana bange ate n'aba Sharon wabaawo ali redde tubeere naye siina buzibu era nkimusaba wabaawo omukisa gonna oguleeta abaana baffe babeere wamu bakulire wamu I welcome that. Chembadde ngamba nti abaana bali balese ne bamaama baabwe bamaama baleeta abaami mu mayumba nga abaana balaba bo balaba kye baagala siyinza kubanga abaana bakuzibwa bazadde bombi n'omuzadde naye aba alaba ekisaana n'ekisasaana kasinza musalirawo ku ekyo naye ate omwana bw'aba asazeewo nti ayagala kujja gye ndi muwerokaminga mu mbeera yonna kuba Sharon ali ready okulera abaana abo. Sharon oli ready okulera abaana ba Haji? Ndi ready. Sanyu lyerere. Nyabadde okisuubira ky'okiseko olunaku olwaleero? Mbadde sikisuubira munnange era neyanziza munnange dokita. Maaso ga dokita kumwagala. Ebyo byaffe lwaki mwagala tubawe ebyama byaffe. Neera nange kye mbadde nnoonya muntu anjagala. Omuntu akwagala buli ekirwo kyonna aba ajja kukyagala ate kyokyayo kyonna era aba ajja kikyawa. Twagala kwagalwa kubanga okwagalwa love is good kumuyingiza munda kati awo bwe tumala okubanga tulina love eyo neddogo terikola kuba Katonda tuba naye. Osuubirayo kuba ye agitumanyi nti musiraamu onaagumira hakki endala gy'anaakuzaako. Haji yansuubiza nze mugalanda w'abakazi. Kyokyagumiddeko ekyo? Ekyo kyegumiddeko. Singa aleeta? Tujagenda nekigenda munnange tujagenda. Saawa zino nze mugalanda. Era ye mugalanda forever. Gambe bwebeera mmoloka nagipaakinze n'ensikandi buleki n'empiira n'enjijjako nkuze ngenda ku myaka 5. Kati wiiki singa 3 tugenda kuteekateeka tujja bategeeza wiiki 3 ku 4 tujja kuba tubategeeza olunaku olutuufu. Yes. Sharon tuyitiremu singa Ghetto King bino abiwulira abadde bba wange Ghetto King tagendanga kwewaffe kukyala segwe toli mukwano wali olabyeko omukolo gwonna guli ewaffe ntugage teguliyo ate era tanyambazangako mpeta oli abadde mukwano gwange. Sibbawe wali ozadde mwana mu Ghetto King? Mbalina 3 ba Ghetto King? Oyo sibbaawo? Okuba ekitegeeza nti gundi bbaawe bampeta just oyinza okuzaala mukyaliwo oba mukwano gwo. Nogendako mu bazadde teyagenda anyway ebyo si wakubye busu nnyo kyebaba yaguye empeta ng'omusajja omusiraamu n'ogiteeka kwadde tekikolebwa abasiraamu. Totta leero n'olinze enkya. Ate Haji ekirala tanzijje mu maka ga Ghetto King. Haji namusinkana twasinkanira Dubai nga sikyali na Ghetto King. Badde sikyali naye. Oba byekumusiba byakunyiiza? Ebintu by'okumusiba nali navaayo dde era buli omu yenna akimanyi nti nali nayawukana dda naye ebintu by'okumusiba nali ndwanira taata w'abaana bange nga saagala abeere mu kkomera kuba tetulina buzibu simuwalana taata w'abaana bange kitegeeza aba mukwano gwange. Kati aba abaana bali kasooke Haji DNA yakutabula n'omukyalo oli omweru ennyo? DNA eyo yalinga emmandiso y'okubaako bye neetegereza. So bwe nabaako bye neetegereza era nkyalina bye neetegereza ebirala ddala mu DNA ezo. Kubanga DNA we zaalabika ate ebyaddako awo byali birala obijjukira bulungi. N'amawulire twali tulwana n'amalwane lwaki gafulumye. N'olwekyo bingi besijja kuteeka mu kamera. Bakyala kibe tuba tugamba nti Nalukwago baagambye tokyali, Nannyanzi baagambye tokyali. Mbadde nsaba nnyo ng'abakyala baliwe batali wano. Ate ensonga zino mbadde saagala nnyo zibateekamu. N'ekirala saagala nnyo kusoggola bya munda. Ekyagenderedde ensonga eno ebeewo ate ebeere mu mawulire kuleka bakyala bange babeere free. Bakyala bange babeere nga beetaaya muleke basanga eyo mubatambulizeeko kamera nga bakola bintu byabwe baagala.
so n'olwekyo saagala kuyingira nnyo kunyonnyola kino nakiri naye nga tubadde nze emyaka 20 ndi mu kkomera lya laavu nga ngezaako kupuluvinga bakyala bange nti mmwe mwekka kati yes kati nateereddwa biki ebyo ebibadde byoyita ekkomera mu myaka 2 ekkomera mu laavu obimanyi naawe mu maka mubeeramu okufugiriza tekuba kufuga naye gwe oyagala kulaga munno nti abeere confident tewaliyo balala naye ate yakikozesa nga advantage oluusi n'ayisaamu ebirala n'olwekyo eryo nze nditwalanga kukomera kufuga muntu kumukwata n'abanga atategeera byakola mwana wange seeguya kati ffe abantu abasinga temutumanyi bizibu bye tuyitamu naddala ffe abantu bemulowooza tuli bamanyi ate tuli bagagga olwogezaako okuyingiza okubaako kye wennyonnyolako ate oba otakulabira n'ekyo tetula kwagala nnyo ku ekyo kyatukireke sebyose njagala okutegeeza omusajja yena nga takyalangako waffe tanyambazangako kaweta bannange togeza n'osala togeza n'ogamba nti noyogera ku erinnya Sharon terikyali lyange nyumya ku Sharon eve ku Shalwa Shalwa wa Haji naye laavu ey'emyezi emitono bweti emyezi okukakasa gyegyo emyezi ena ssebo anti laavu y'emyezi ena nga nnyingi laavu ddala laavu enyuma okugendamu akajanja ng'etandika oba musiba mukwano gwa nsibuko ya mukwano oba omusingi gwaffe nti ne batutuukire ne mukyankalanamu mujjukira kiri ekyemabega ne mulenyuwalinga abagamba ekyo engine tears mubawa bubaka bali ku byabwe tetugenda kweyagala mpaka Anti ndi bulungi mwendi nnyo ndabika Saddam Rashid Lukwago kitegeeza ki nti yafunye omwana omusheeshi tamubanjulidde bombi Haji mwanyinaze Shalwa mukwano gwange so bombi ndi wano nga ndi ku saidi zombi ey'omwami n'omukyala anti omukyala taba na ddiini omukyala gyafumbirwa yewabeera eddiini era yakkiriza n'afumbira omwami omusiraamu ng'akimanyi musiraamu era n'akyuka n'ava mu Shaloni n'afuuka Shalwa kitegeeza nti buli kijja mu maaso akola ki akkiriziganya nakyo obubaka ki bw'oyinza owa muwalawo Shalwa obubaka bwenyinza omuwa nga bwe yagumye n'alonda Saddam buli kijja akigumire oba amwongeddeko akyendala era naye agigumire ate era eyo si y'ensonga obufumbo buba bufumbo omusajja omusanga musiraamu naye nga talina n'abakazi bangi ate n'ekyokubeera n'abakyala oba abana oba basatu si y'ensonga ekikulu amwagala bakwatagana baagalana that's all naye gyazze ajagana badde bamumenye omutima kikyoyinza ogamba muwalawo okulanga asobola okuddaabiriza Haji asobola okuddayo mu mbeera eya bulijjo bamumenya omutima era kyeyayagalidde oyo alabika nga yagenda okuzzaza piisi akatandise okugutunga amuyimba ntunga kati ali mu gutunga era gujja kudda obakanga obusembayo abawagizi bange mwenna mbaagala nnyo mbalinda wali eri ewange Makinde Queens Bar nalo otwongereyo gyakayimba Queen akettaka kako twagala ttaka kako era bwomala eno interview kokuba kayina bulungi ku audio ne video kasomala okuteka interview eyo ng'okakuba twagala ttaka okitegedde